Kati okumala ebbanga erisukka mu wiiki emu abantu b'omu Lubigi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'ekitongole kinene okusalawo okubagoba mu lutobazi luno kyokka ne basaanyawo amayumba gaabwe n'ebintu ebirala. Akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yakulemberamu abamu ku babaka ku ludda oluwabula okugenda mu kifo kino ku Mmande kyokka yagombululwa ab'ebyokwerinda nga bakozesa tiyagaasi ng'ensonga ezimututte tazigusizza. Olwaleero ensonga zino zituuse mu Paalamenti, Sipiika Anita Among avumiridde ekyakoleddwa aba NEMA ku ngeri gye bagobyemu abantu ssaako n'okubonoonera ebyabwe. We are not supposed to interfere with the enforcement bodies of NEMA. But by the time somebody starts construction, somebody settles in a place for years, and NEMA is not getting to know that this is a gazetted area for NEMA, then there is a problem. Ono avumirira eky'ab'ebyokwerinda okukozesa tiyagaasi okugumbulula Ssenyonyi ng'agamba nti ababaka babaleke bakole omulimu gwabwe ogw'okuweereza bannayuganda. LOB is supposed to check, not LOB, opposition is supposed to check what is happening, what government is doing. LOB are going to do its oversight role around Hoima Road, Nansana, and his team was tear-gassed. I feel that was unfortunate. Kyokka abakulembeze bano bagamba nti enkola ya gavumenti erimu kyekubira ng'abantu bangi bazimbye mu ntobazi nga tewali abagambako. And so they are bothered. They are thinking, why the double standards? They are saying some actually settled in that area before the police station was built, before the fuel station. And so they are trying to understand why the double standards. Government needs to engage the citizens to help them understand. And selective implementation. I wouldn't mind the issue of the police station. But there are places where malls are, and you know this is a what? A wetland. There are malls. Juma Kiria, NTV Akawungezi.